tukawo nina ekintu kye nasudde ate njagala abantu bonna abali wano bakikkirize nti ffenna abantu abali wano Mukama olunaku lugenda kukyanga ffenna twaggwawo mu nsi ne waliyo ensi y'oluvannyuma tugenda kudda mu paati 2 obadde okimanyi omuntu wafa kati kyegeza ffe abali wano twaddadda ate tunaba tugenda kuggwawo tumaye tukomewo mu paati 2 naye paati 2 bw'obadde si bw'oli ngabo omulembe gugenda kuggwawo tukomewo mu paati 2 naye Maulana si gwadda ani adda muntu mulala kati ogira mu kifaananyi kati tugeze abe aji bw'afa addira mwani aliyeni skini nirako haji n'amala afa guno ne gudda nga adda nga yaliyeni skini ng'akwakika okufa banna ng'ekwakyagitaambuza okufa n'aliyeni skini agenda tuuka mu ggulu bamulage ebibira bye yakalyanga tabimanyi namuwe jukira buli lunaku alyayo omuti gumu ebintu bikyuke Maulana tukyuke nga ogenda okudda bwe buli giri generation eri tugeze nga nze nfudde nga nzira ngaani oddanga basajja mivule netegereza abantu netegereza abantu buli omu bwe yafa ne bwagenda okudda nnyo obutwa n'enfa oddanga ajja agenda kudda nga aliyeni skini olinga basajja mivule ampaayo omulala sisobola kudda nga basajja mivule kati nanga ate oluggodde ngaani nze kale saategedde nabadde nga naye bwe nabadde ntambula obwedda abantu bye bampita bwe nategeredde nti ndayika ndiolotaki engabadde mu kirooto naye nga mbiraba bijja kubaayo nga oloota obulamu bw'oluvannyuma nga wazze ngaani simanyi nzaani okusinziira ku bantu bonna bye bampita mwe munanga nti gwe gundi kwata buli bampita ku bantu nga owekitiibwa nzyani ndinako mu bulamu buli obw'oluvannyuma konscience ogisigaza otegeera bulungi oba okomyewo ng'omuntu oli ono wennyini omulala kati gwe wadde oloota nga njani nga abantu bampita owekitiibwa ngenza onageza owulira waliwo abaana banga otulabira beene nga nandiba Katikiro nandiba Katikiro Nina ng'obulamu bukomyewo generation eri endala nga bampita nzompaddaani kabaka afa owebweru era mba amawulire essaawa eno muyimiridde ne Katikiro bw'abadde oloota nze wandabye endyani kyusaamu oyagala kuwakanya kyange nti saabadde gundi era basewo ne bajja mumbawa amawulire nti essaawa eno mwogera n'owekitiibwa simanyi lwaki tompa respect eyaki nsi tuli mundala ondabangaani gwe wabadde weerabangaani abantu be bampita owekitiibwa ate bye wafa nabyo ebyobugagga tugeze nze nfudde n'akakadde omuntu yenna ajjira mu kifaananyi kyange yaba nako kati bwe nakomyewo nagenza ebyobugagga nina bingi ng'oli Katikkiro nze nfuga nze ndagira kati owaloose nga Katikkiro ye bwe yafa ye yafuukaani yafuuka nze nga yafuuka nze towakana era owekitiibwa Katikiro lubega leka gwe tetonkubya migo gya lubekere bajja kuyita emmengo bakuba nina wagenda ota mulamu oba oluvannyuma nga Katikkiro yafuuka gwe gwafuuka Katikkiro ebyobugagga byange kati nga wenzija ku stage balanga nze ne mwami ng'okola ne Katikkiro ninako kati olwo ebyobugagga ebyobugagga byange era njagala okutegeeza Katikkiro olina ettaka lyo Mityana Road poloti 5 ku 10 tewagimalaayo ebulako milioni 2 kale oli wadde mbozimpa nenkumalirayo ettaka lyo mu bulamu obw'oluvannyuma oleme tawaanyizibwa bantu oleme tawaanyizibwa kati olwo naye kati oba Katikkiro nga nkwanjula oyogereko eri abantu anti Katikkiro nyini mufuuka n'essaawa eno nsolo mufuuka n'enkulaga speech gye yandiwadde nolowooza ngisomye wali kale fuuka tulabe kyakanyanjula nga nve oyanjula owekitiibwa mu damage eri nsi kale Obuganda nga webutudde webuteredde kantwala omukisa guno okwanjula olwo nga nze era nkyali Maulana kale gwe tonnafuuka naye nze nfuuse njakubuulira kyonna kanyanjula owekitiibwa poza nti amannya geeyingiramu erinnya erimu lisigaza owekitiibwa Charles Lubega kajje Maulana omuntu gw'oyanjula wa kitiibwa
Katikiro oyinza okumwanjula bw'otyo wenna weebambye otya engalo abantu bonna basigadde balinga we bali ono gwe twanjula wakitiibwa ensi yonna erina okusituka mu drama ekintu bw'okinyingidde karakita mu the Katikiro of Uganda oyagala emmeeza ya Nkozi University esituke eya Stanbic esituke Katikiro bwazze tebasituse ate kati nkubulya ekisemba nti n'emmeeza ya Katikiro engeri gyendi kati nti nze Katikiro kale ye tasituka kale kimuleke langa nange ngenda funa gwenzibukiramu wakati obiba byaba bitiibwa nange ngenda funayo kati lindako gwe tonnamanya ono Katikiro Ssaabasajja yatuwawa abavubuka waffe kati bwakeerenja nakubira essimu okimanyi Katikiro yafuuka amanyi nti guno munembe gwange manyi wenkwata abavubuka kati Maulana Katikiro nga yakubidde essimu ojja kwewuunya ajja kurukuru Hero Maulana wanji wagwan bad man aleka naawe amanya gwayogera naye amanya gwakole agamba are you feeling alright kale kamwanjule manya amwanjule abeerawo abasobeni banya babe bitiibwa twagala tubeere pulo yongeza vibe abe watu bamwanjudde ate nze abe lindako mala okuddayo mu kya Katikiro abasobeni banyabo Kaliisoliiso Dinner katwanjule ow'eki gye tuli era fenna mu mwoyo tusituke twanirize Katikiro mumujemera Katikiro basituse mwoyo mu mwoyo tebannasituka DJ Sokole DJ funirayo Katikiro akayimba kasinga okwagala naawe tebafunira Katikiro kayimba ayina akayimba ke febogamba twayiseeko DJ akubirawo okwepiikya leka gwe kale nange DJ funayo konnako nkubidde akali okubira kati gwomanyiira basobeni banyabo twanirize ow'ekitiibwa Katikiro kyamu mama akubye engalo saidi kyawo mbagadde mbawadde yika yettaka ddamu nange okusemba netegereza Abaganda bebatanjagala abasobeni banyabo n'ekitiibwa ekyenjawulo katwanirize Katikiro wa Buganda Abaganda Obuganda abavubuka ndi musanyufu okubeera nammwe wano mwekubira engalo ez'amaanyi njagala okwebaza bannabitone Maulana ne Lweini mubakubira engalo ez'amaanyi ng'Obuganda tukabira abantu batuweeyo sente ng'Obuganda nga Katikiro wammwe kabaka wammwe ow'obweru nga kabaka wammwe ow'obweru Maulana ne Lweini mbawadde yiika 3 ku Masaka Road mukubireko obugalo buusi naye nkimanye nga banejja batawaanya era ndibawadde mumaze oddigabanya bwenti Lweini muwadde yiika 2 n'ekitundu munnema owakanye engaba ya Katikiro olaba Katikiro mukama kyogere nti omulaba mukama wuuli kyogere nze nfunye ekyolwo nga Maulana afunye afuyiika ate njagalo gye wano osimbuga wekiti n'olwensonga eyo Lweini afunye yiika 2 n'ekitundu Maulana owakanya ebigambo bya Katikiro siwakana lwaki yafuna 2 n'ekitundu olw'okubanga si mu matuufu n'akatini k'abaafunye ne hafu yiika muggyeko ne hafu yiika njiddiza Lweini atutte 3 anaamutembeetanga buli ne tondaba nga Katikiro tokindabamu nkulaba ng'okyogera tokyagala sikisuubira just kyeŋŋambe kale kimpitemu omulundi neeguba gumu munnange naawe mu nsi ey'oluvannyuma wafuuka nafuukaani gwenanga oyogera amazima mweri ensi oyogera amazima nazuukira nzenanga wazuukira gwenanga era tukwaniriza obeeko obubaka bw'ow'eggwanga bassebo ne bannyabo essaawa eno katwanirize omwogezi wa poliisi eri ensi generation eri abantu bakumanyiika ekintu ekitolimbangako emyaka gyonna
toyogerangako kintu kya bulimu. Katwanirize omwogezi wa polisi enanga ajje ayogere ku byabawaddewo olunaku lwajjo. Ate nga we mumanyi tabanga lwajjo luba lwazzeemu mweri generation eddako nga 5 nga 5. Basse banyamo twagala bategeeza nga polisi tukola omulimu gw'amaanyi okuuma abantu mwenna abazze mu Kaliisoliiso Dinner twabawadde obukuumi. Olunaku lwajjo nga 5 kyetwalabye tekirabwangako. Ababooda baalaze omukwano eri principal bwe bazze mu jaketi ne bamujja mu nnyonyi ne bamuvumbagatira babadde babooda kulira amazima ne bamukwata nga tannakka wansi ne bamuteeka mu mmotoka. Ababooda abo tubeebaza babadde ku stage y'ekibuye. Ffe polisi kye twakoze kubawaliidika kubakulembera paka magene era omukulembeze waabwe yatuuse bulungi nnyo. So tukubiriza ababooda abo bakole bwe batyo okwagala bwe kutyo. Naye bino mbyogera ng'ekituufu nze Maulana kaso era sikubwa era buzibu. Basole banyawo njagala nina ekintu kyendabye Kaliisoliiso ono waba abe mukibi ebbanga libaweereza balina ekintu kye bakola. MTN ennaku ezo gundi eyabawa nzijukira bulungi Sentinel Bank waliwo sente ze bawa abe bazigabira abantu ku leediyo miliyoni nga 5 awo ng'okuba simu okuwangula ne CBS baali bakagiggula awo. Waliwo ekikolo ekyalaga nti abe babeera mu studio nga baagala sente n'okusinga abawuliriza. Baba obukadde obunabaga mu bugabira abawuliriza ba CBS naye nga abe ayagala abusigaze abuuza ebibuuzo nga bikakali. Nze abe gwe abe kunze nawe ani munene oyagala lowoozesa abantu nti abe mutini kati kambuzi gwe abe kati kawenja ani agenda omuzanyi gwe kawenja wakogga kawenja yakogga weereza ffe tuli mabegendo kinana kya Basse Family Radio Buganda twagala batikiriza obadde ki tukuba kuwangula ki CBS sente za Sentinel Bank obukadde obutaano ani azoogeddeko Sentinel Bank anti ani azoogeddeko gwe abe ani agameze abe ng'opapa olagawa tindakonomu jono mugabudde budde obagawa opapa okuba ku CBS ki 88 ndi ku 89 kati okuba ku simu kigyentadde noti 2 eyo twagijjako obadde ki ekanaye ku papa olagawa sirina weereza kibanayo papa okuba essimu kati ndi ku BBS kati naye okuba essimu papa kati tugambe olagawa kinana mnana katonyeze mnana kya Basse Family Radio Buganda twagala bategeeza nze abe mukibi era nga Sentinel Bank yatuwadde wano obukadde 5 tubugabira abawuliriza muwuliriza Kaliisoliiso okumala ebbanga lya myaka nga 2 nga muwuliriza era tugenda kubanga tukubuza ekibuuzo nga bw'okiddamu tukukola ki tukuwa sente zino n'ozitwala. Esinza studio 0744119222 nga towandiika simu wandiika essimu 0444992881 mugenda kubanga mukuba amasimu mubeere nga muwangula sente zineeno. Kale ngenda kubanga ayise ku layini eno esooka ogenda kubanga okuba essimu. Tukizudde ku CBS nti abantu abali eyo muyinza okubanga munyiize muyinza obutakuba ssimu naye katujje gye muli hatujje muli mbamba munyiize batereeze. Kale CBS FM tufulumyemu wano wabweru ku studio tulaba abantu abali wano wabweru gyebale ssimu mbadde nsabo neesonyiwe muganda wange nsabo ndeke siwulirangako na ku CBS gwena kuba na ssimu sijja kuba kati nzitadde sijja kuba ngambye mpapa sijja kuba kale nzizeeyo ku 88 ne boddawa sikuba 88 katonyeze mnana kya Basse Family Radio Buganda twagala bategeeza essimu za studio tuzitadde mubeere nga mukuba ali ku simu gambalo mukuba amasimu mugaana miliyoni 5 nga nzeetwalira
Alex Mugambalo. Alo sawa kueleza abe kale kana nje bali mbade mpide ko banosagala kuwangula tu kubona isi saba wetonde kale netondwa kati weleza kinana mwa katonyizi nanja Alex Mugambalo mukuru abe bale kueleza kale sebona okuliza mwe bale kueleza Buganda esebo nsaba mvangule kusendeza fezo Sentinel Park wenzi kuwango wangula esebo wenkubuza chiuzo ngo chidamu ngo wangula nsaba mbuze amanya gwani amanya nze Lubega ni dala Lubega kasime utambala esebo oli musiramu esebo oli musiramu esebo mbuza wenkubuza chiuzo ngo chidamu esebo Yesu omumanyi Jesus Christ Isa the son of Mary yali mubazi esebo mperi nyale bajiro lye kinana mna katonyize mna chambasa Farmer Radio Buganda nze abe muchibi sente mujazi wangu za Sentinel Bank yaziswadde mujapanga biswala byenda ali kusimugambalo nze kakukube William olyotya yantonde njagala kuwangula sente za sente oyagala kuwangula sente yesebo wenkubuza ekibuzo ngwangula $5,000,000 nsaba kumbuuza Yesu omumanyi yali mubazi esebo mpa erinnya lya hardware gyagulanga emisumali Maulana abe mukulu abe yogera nti ebirabo byagala gwe basobola kubuuza ebibuuzo ebyekisundo biddamu kambemu abe 88 CBS FM abe mukiwi milioni 8 zatuwereddwa Sentinel Bank ali kusimugambalo alo amanya leo sinzide nze kasozi waji milioni 5 za kuwangula kabuze kuwangula nze ninezange oyagala tombuza nini gwe Maulana abe yaddamu nakubira ngali mu radio alo Maulana sente zammwe twagala oziwangule buuza kale jamu ekibuuzo esebo Ssaabasajja Kabaka omumanyi Kabaka wa Buganda esebo omumanyi bulungi mumanyi simu kijje yasooka okukwata mama nyabo wekiba kikulemya nina ekirala kireeta Yuda Iscariot omumanyi Yuda mumanyi yali amu Yesu olukwe esebo twamanyagala ndirodi we mama nyabo bibuuzo ki gwebyo bize vai buze bibuuzo byangu ng'omuntu asobola owangula sente za Sentinel Bank abe alaka yali azaagala kwolo kinana mnakanyize mnana chambasa Farmer halo abategeza Sentinel Bank yatwadde $5,000,000 tuzibuze ebibuuzo tubawe Alex Mugambalo seba jebale kale seba wajebale ko mwami abe ogamba okyeno bulungi Moses omumanyi yajja abaana ba Isirayiri n'abatwala to the promised land okuva Egypt n'abatamba mu Isirandi ng'abayisa ku Red Sea it was called the Red Sea yakubako omuki omuggo ne gwawulamu ennyanja into two parts kale ekibuuzo kiri wano esebo omuggo ogwo gwali gwa mutiiki Maulana nze ndi abe buuza ku bibuuzo ebyangu naawe nze ndi mu radio oli wabweru nze ndi mu radio munda gwali gwa mutiiki kale gwali gwa mupeera gyekaluba ozanya n'abaweereza ng'esente bazaagala Alex Mugambalo jebale sebo kale sebo webale kuweereza mwami abe ngale sebo bekubuuza ekibuuzo ng'okiddamu ng'owangula esebo nsaba kumbuuza nsaba nkubuuze esebo gundi omumanyi ani taata Yuda Iscariot Judas yali amu Yesu olukwe bulungi nnyo enkoko n'ekookolima emirundi enkoko yasooka kookolima emirundi 3 kuba Yesu yali yakyogerako nti enkoko eri kookolima emirundi 3 era yali mpanga yekumpanga enkoko eyo yali yaani Maulana buuza ebintu naawe biri mu kumagezi sente zikulemye kale ngenda buuza asemba sente wezimulema nga zeetwalira kati njagala mukyala yabakuba awangula Alex Mugambalo maje wange esebo oli fiti ani ono kukunku gamba ki mbadde nkubye tuwangule abe mwana wo $5,000,000 ngoze wangulya naye nga njagala yatuwadde esebo ogambye amanya gwani kukunku twagala mukyala oli musajja oli mukyala twagala kuwangula basebe banya wanga njagala mukyala yabawangula essaawa eno mubuuza ekibuzo Alex Mugambalo abe wulira esebo ebyo birabo byaffe mwana leka kusosola mu mawanga na mu bakyala n'abaami ani ono kukunku ebirabo basebe banya njagala bategeeza muve ku simu zange oba musajja njagala kuba essimu nga mpulira mukyala ye Alex Mugambalo abe ono maamaani sente tusobola ozigabanira wakati kali ani ono otwaleko 2 ntwaleko 2 ani ono kukunku kola bati tonzija kukunku badde kino essimu zange va ku simu kambe njagala mukazi gwe mbambuuza ebibuuzo abitte awangule mtu muwe essimu Alex Mugambalo abe Alex Mugambalo tumanyi gy'osula maani gwe ani ono
tusobola okujja ne bajjali bange tukolako effujjo gwe n'obututu basebale banyawo temuntiisatiisa njagala bategeeza njagala mukyala ddoboozi lya mukyala nga lirikuba mu ssimu abeere nga wangula obukadde 5 masetinale bakalisinga balo ffenna tuli baganda at least ekyo kitugatte boy ani ono anti wulira abe ani ono omusayi gwogumu mumyufu ani ono ezo sente twazikozeseza deno basebale banjagala bategeeza nkuba essimu emu esemba bw'ataba mukyala nga sente nzeetwalira nga sente nzeetwalira sentale banka ejjalaba nti ngezezaako zigaba abantu ne bagana ali kusimuga mbalo yogera kimu nti sente ezo zaagala gwe basebale bannyabo saagala ddoboozi lya musajja nga ayita mu ssimu njagala mukyala ali kusimuga mbalo hello maama gyebale bana abe bebale kuweereza abe bebale kuweereza naawe okuwuliriza oh my god abe tukwagala emyaka abiri nkubuuza ekibuuzo nga kizibu mbuuza ekikambwe okiddemu abe mbuuza ani pulezidenti wa uganda ye Yoweri Kaguta Museveni maama wangudde banaye webale abe neyaziza sente yogera amanya ne woosinzidde maama ono kukunkugwe abe nkima sente zange awo ebingisire bulungi banna thank you so much good night gwe kukunku bakubireko mu ngalo Maulana Rain tweyanze nnyo tweyanzege njagala okwebaza aba National Water